Mr. Speaker, nja kutegeeza nti amateeka asinga okugasula Mukono municipality oba lwakuba nti bakadde baffe baba bakola ebintu byabwe tebatwebuuzaako. Oluusi nkirabye mutusena okutunyiigira nga abatwala b'executive nga mulowooza nti ndowooza tubaliddemu lukwe. Balina enkola ey'okujja ne bajja ne balondobamu ng'oli wano ogenda okuli oba oluusi nga kansala ye nga ategedde kigenda mu maaso naye nga tebakikoze nga kiri official. Era ssebo nja kutegeeza nze nange nali wano nga tuli mu executive emu ne mbagamba mpulira teri ekiteeso eky'okutwala okutugatta ku Kampala ne mbagamba ekyo ngenda kisimbira ekkuuli okujjako nga bamaze okumbuulira emiganyulo egiri mu kintu kino. Nagenda okuddayo okuwulira nga baŋŋamba tiyi onoogaana otya nga meeya yagenda dda n'asayininga. Kakati amawulire gempulira simanyi oba matuufu nti meeya yagenda ne ba technical staff aba municipality ne batuwaayo otugatta ku Kampala Metropolitan Authority. Naye nze nga omukulembeze wa wano sikimanyangako, naye obuzibu nnyo ku municipality. Naye ekintu ekirimu ebirungi lwaki kyakukusa? Kibi ki ekiri mu mukulembeze wa municipality? That is the mayor, citizen number 1. Okwata wa division mayors ne bwaba balooza nti ba speaker tujja kuweza omuwendo kale n'atuleka. But you go with division mayors and you go and negotiate this thing. You people, today they are talking about the good things, the 4 billion and others. Kampala ina budget ya billion 448 emyala giweddeyo egitwala abantu. Aba enguudo eziri mu Kampala z'Ebulaaya kiki batulimba then? Honorable Bayat was saying we can have bino byebogera through other programs. There is Usmith yatuyiseeko wano n'ekungujja paka Lugazi. There is Matip. So we can have all these developments even nga tetuli wansi waakyo. Let me put this very clear here. Oba mutandise okwegendereza nti abakulu bangi batandise okugula wano ebizimbe wano, mukyegendereza. This might be whistleblowers nga bategeera nti baddawa ebirungi ebiri e Kampala kutunda bisaawe. They told us Mujjukira Shimon was there. What is that Shimon? Kingdom, whatever. Kati bazze wano. Kati oli akuweko bwe minute emu tinatutte Kampala Mukono muki. Akuweko minute eno likikolwe natuddemu ekyo kisobola kikola twakigaana dda. Naye bwe nfuna obuyambi ng'obwa biliyoni 4 okuva mu KCCA tugenda okole enguudo. Ombuzeeyo muliddayo n'okumbuuza. Era bwe mulirira nti bategese ekyo ekyokutola KCCA Mukono municipality kiyinza kujja mu 2026 nga tugenda kulonda. N'owulira nti bagenda kulonda meeya waaki under KCCA. Eno municipality ekyali municipality naye lobbying olina ogenda muli wamu abakuwa sente nga bwe nagenze Wakatumba wamala n'atuwa sente nasuuti abadde obi teyawodde mukyanyombesa. Mr. Speaker, ekintu kino si kibi naye sooka otunuulire embeera bannaffe gye bayitamu mu Kampala. Ffe wano tukolera mu mbeera ey'abasuubuzi, nze ndi musuubuzi naye kinennyamiza nnyo okulaba bannange bakolegi bange benkolagana mu bizinesi z'obusuubuzi ng'obuyumba bwabwe bukerwa ku makya ne buggyibwa mu bifo byabwo ne busuulibwa ebbali abantu ne bakwatibwa eyo e Kampala. Kinaaba kitya ate Kampala Metropolitan okujja okwegatta ku kitundu kyaffe ekya Mukono? Mr. Speaker, mu kunyolwa okw'amaanyi abantu bangi bafa mu mbeera ey'okukwatibwa obubi. Law enforcement mukitunuulire bannaffe, law enforcement engeri gye zikwatamu abantu mu Kampala ffe si kye twagala. Twagala ekibuga ekiteredde yes, naye temutupapya kubututwala ku mutendera guddako nga tetumanyi ki kye muvuga. Mr. Speaker, nkusaba ekintu kimu nga tetumanyi ki kye bavuga. No, nkikola bwentyo lwaki? Mr. Speaker, yes, I'm sorry to point at you. Kubanga you are a senior officer, you are a senior councillor.
mbadde njagala clarification okuva mu ggwe kubanga tuyinza ffe okubeera eno Mr. Speaker nga mwe mulina bye mwayisa ffe abapyange bye tutakola ki bye tutamanyi. I would like also to add a voice, because as we are being transformed or dragged into Kampala Metropolitan, we need to first know the pros and the cons, or the disadvantages and advantages of being there. Because we've seen municipalities that have developed through lobbying, through companies like Matip and Westmid, yes, the one responsible for tarmacking and street lighting, and they've really developed. So by the time they are dragging us into this, we should be really educated on this. Baveyo bajje batunyonyole metropolitan kye tukiwulira, but we don't understand it. Biki ebikolebwamu era bwebezze mu Mukono tugenda kukyusa ki Mukono n'abantu baffe bafunamu batya ye ebibi ebikirimu byebiriwa. Ngenda okutuuka wansi ku mulonzi Mr. Speaker nga nsobola omugamba nti kuba abantu ajja gamba bazze wano kutusindika nga wempulidde honorable ayogera yeti nga si kyekituufu. The fact is, twetaaga okulankulana nga Mukono, we welcome each and everything ekitutwala mu maaso, but twagala kibeewo nga kirina procedures mwe kiisoba emitendera emituufu. Omuntu yenna gy'asobola okutegeera n'annyonnyola omuntu omulala atasobola kitegeera.